Okay, munywanyi nate tukomyewo. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Keep on subscribing, of course. This is Big Brother Uganda, your #1 channel, entertainment, all news around Uganda and the world. Jose Chameleon, te tumuyoza yoza nate yaweze emyaka 40 mugumu. Ana mugumu okubeera nga ate kati asajja kudda akuze. Nkwaniriza nnyo omulabi waffe, webale kutulaba, webale kutuwuliriza, webale kutugoberera. Ndine Sula Flexible, buza ate ku balaba channel yaffe Sula. Bale mbaliriza nnyo, mwebale nnyo kubanga ate of course onakolayira mutugaseko. Yenza Sula Flexible wamwe. Yes. Nze seri antama, buli kimu kyogeranga bwe kiri muganda wange. Ndi musanyufu nnyo okuddamu basinkana. Abasiraamu yonna gye muli mwebale okusiiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Oh yeah, kakati Sula Flexible ekintu kye tugenda okwogerako obaoli awo. Kigenda kubeera kya Chameleon yakola akabaga. Naye this time around obaga bw'abayimbi abasinga babukolera mu kirabu, babukolera wa naye kino ekintu ekyakisenyiga kyabanyizeemu. Olaba batandise n'okukola zi live video nga Chameleon yakoze live performance ya band yabaddeko solid band yankubidde. So Chameleon embeera yamunyigidde ddala naye nga abasobodde bagenze. Tumuyozeyoze tumwogereko ko tulabe kiki ekigenda mu maaso mugundi ye. However Chameleon abayimbi bavuddeyo Sula naye Chameleon tanaba kuvaayo kugira kuyamba. Chameleon tayamba. Tayamba. Flexible njagala okakkanyemu ku busungu. So busungu. Nze njogera mazima. Chameleon alina bayamba. Bani? Alina bayamba. Yayamba mukwano gwange Kingston omumanyi. Kingston yankubye nganze Chameleon kenagenze naye Dubai. Gambule sigenda kudda Uganda. So Chameleon yaweze emyaka 4 mugumu egy'obukulu. Twalabye Bebe kulu nga amusanyukirako yamutwalidde cake. Zuwena yagikoze cake. Bajita bata Zuwena garage cake. Zuwena garage cake. Kawa cake in garage. Whatever. So but cake za mchara nnungi nnyo. Eza Zuwena. Very delicious. Zuwena tuwo bulango. Zuwena tuwo bulango tujja boko. Bebe kulu ya bugaba. Ate Bebe kulu ye manager. Ye manager wa mukazi we. Kale Jose Chameleon tukuyoza Jose Chameleon mu myaka 4 mugumu. Legendary. Hit after hit. Omulabo otya. Ana mugumu jawo je yaweza. Alinga wa 19. Naye lwaki? Okusookera ddala yenze ndaba yakyuka kubanga si ye oli Chameleon wasatu. Ati politics. Nedda sebo politics yamuyingira inasatu. Chameleon we yarwaniraawo. Emabega Chameleon amaze emyaka ngisa kyalwana. Ati kati talina gwalwana naye. Alwani nani? Beyanirwani naye. Alwani nani kati? Alwani ne Bebe kulu? Alwani ne next president oboli awo. Alwani na Fit Fameka. Alwani nani? Kugabalwana obe bataliwo. Obambe yalwana nga nawe dabo bafa. Badizina sigali wangu. Badikaniyo. Bagenzi. Dikaniyo jali. Dikaniyo jali. Adikaniyo muganda wange enzo nyuwa majoli. Kali akole kulediye kansanga. Emyaka ana yali akola gugundi ya bani. Okay. Emyaka 4 mugumu. Politics namujjayo. Emyaka 4 mugumu. Eja Chameleon. Je tutunulira. Wow, okusookera ddala njagala okwebaza Dr. Jose Chameleon. Okuba nti akuumye pesa eyo bannanga okuyimba emyaka 2 nga toddiriza kintu kirungi nnyo. There is no way wasobola okwogera ku Ugandan music without mentioning Dr. Jose Chameleon. True. Is a legend moyo omusajja wa kabi nnyo. Yes. Nnyo. So yawezezza emyaka 4 mugumu. Tumwagala nnyo legendary waffe. Era tumwagalira dda tumuwa ekitiibwa nnyo era abayimbi bano simanyi na kumanya nti engeri ekitiibwa gye twandibadde tuwa Chameleon ekitiibwa oba gye bakirowooza. Nze nganze omuntu nganze Sula Flexible nina bye ndowooza abantu bitwandikoze okucelebratinga Chameleon before nga tanaba kuva mu bulamu bw'ensi eno. But nga womanyi tetufaayo ngaki kati Chameleon mukadde kano ku myaka ejana mu ogumu gye yawezezza Chameleon yandibadde ne annual event buli mwaka. Nga abayimbi bonna abato, abakulu abakadde, abawala, abakyala bajja bekunganya wamu
ne bamuyimbira ku ngawula bwe kire Nigeria ku Two Face. Two Face ina an event yeyo. Ne buli muyimbi eno mu Nigeria. Bakungana ne bayimba. Bakungana ne banga festival ne bamuyimbirako. Bas celebratinga because yarwana nnyo kulaba nga music wa Nigeria aterera ate abantu bamusima. So wante tukiyina. N'abantu abandigezezzaako kubanga abakikola tetubasiima tubakuba nkokola. Abantu abandi balese nti enkokola zezirwazo nkokola kuba nti tetumwagaliza ekenzo yaleeta no festival nengo olaba era abayimbi abanene baga tejja kubaayo era bamu basanyuka nnyo okuba nti tebadde lw'ekisenyiga omukambwe. Naye Chameleon twandibadde tulina olunaku nga tuselebrate olunaku olwo nga lunaku lwa Chameleon tetukola lunaku lulamba. Tusiba masanyu tuba tulya mbuzi tulya nkoko tuchakala tusula tudigida tuchakala olw'obulamu bwa Chameleon mukama lwabamuwadde kalinga ku birthday ngeni nga bayimbi nawe nga bayimbi nawe twandikopinga gundi lebo salute ojimanyi endo ko bijagenda kena Jamaica oyo omugayo oyo munayo omujamaica okubayita Tony Rebel birthday buli wetuuka akunganya abayimbi bonna Abajamaica ne Balastafarian okoto lensi yonna ne bajja ne bamuyimbirako abayimbi basula bayimba ekiro kyonna. So kati Chameleon okuma gondiye okuma legacy eyo n'omutindo ekyo kyandibaddewo naye tetweyagaliza bantu bakyavuma Chameleon ovuma waaki okitegera mwe mulina sula flexible. Nze nje simba njogerako bwogezi kubanga nze ndi kifaananyi otegera Buganda nze ndi kifaananyi ate nze kyenjogera Chameleon tasobola kunyigira nze tasobola bamutereza kubanga nze mba ntereza kale waliwo abamu wempaba era ajja kunsonyiwa naye ate mmala n'enkomawo Dr. Joseph Sula wawabye nze mpabamuko era abimanyi naye ate nfuba okulaba n'ennongoosa okitegera nze kinnuma nnyo 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 kinnuma nnyo ate era kikyannuma nendaba nti stage John Black ajayimbiddeko Chameleon naye gyayimbiddeko abawagizi bakubidde John Black be bakubidde ono bananga abasajja bandibadde mu kaliba zaabwe nga ne Chameleon okujja obuzi ku stage. Oh my good lord ziba magic zokka okujja obuzi ku stage nga n'okujja obuzi mu stage. Chameleon yandibadde mu kaseera kano emyaka ejana mu ogumu omwaka Chameleon yayimbidde emyaka 2 plus agenda mu 20 years plus imbaseera bidde. Chameleon yandibadde ne studio aina studio kale vaku buno bu mini studio Chameleon yandibadde ne recording studio nga Chameleon yatula n'okutuula abakozi ne bakuba nga abaana bamwetera waaka abaana Chameleon ng'alinga sayiningako obusayiniza ati oyo muyiseewo Chameleon yandibadde nga mugenyi mukulu nga Chameleon buli muntu yenna akola oluyimba amuyita n'awulirizaamu papa awulirizaamu Chameleon yandibadde n'erinnya nga ye papa vaku bano bakyagambiddwa Geoffrey bachagachagayo abali ewa obuwi nitwagala erinnya nga likuwereddwa nga hona nti bali kuwadde likusaana nga Chameleon n'okumutukako obutuusi ogamba oh my god nsanze Chameleon ne mukadde kano tekiriyo nti Chameleon agenda mu fame okuyimba ng'ogenda okumulaba oyingiridde ecupa ya soda mu fame n'ogenda ku dancers ekibuyi ng'okulaba Chameleon oyingidde ecupa ya soda ya 2,000 nenga ali munda celebrity night ali munda ye Chameleon so kati ku myaka 4 mu Chameleon yandibadde stopping ogenda mu yandibadde yabimala nga Chameleon bamuyimbira buyimbizi mubanga lino lyo neri emyaka 4 ndine sula flexible ali mu kunnyonnyola emyaka 4 about Chameleon 41 years mukulu gwe so Chameleon agenda nga tumaliza sula Chameleon agenda mu byabufuzi agenda kwesimbawo ku bwa Kampala Road Mayor era nga campaign zigenda maaso ekyokubanga avudde mu music oloza music katamulese kubanga tulaba tutumya bulungi nnyo honorable bwe yagenda mu parliament Robert Kyagulanyi yagenda mu parliament ate ebintu ebya music akuba omuziki gwe okuba nti abawagizi tumwagala ng'omuntu kati twalookinga yagukuba fene tugunoonya naye kati jukirira ebya music omutazanya ku radio tazanya ku TV okitegeera Chameleon kati tayingiridde ebintu ate ebigeno mujja damu layini now kati echa politics okuyingira ku bwa road mayor ekisooka abayimbi kye balina okumanya ekintu kimu wowango obadde mu myaka gyo 15 gye tukubya amabega ng'obadde toyimba nnyo nnyimba zikwata ku byabufuzi kunyigirizibwa enguzi biki ng'obadde tobiyimbako nnyo
kulaga abantu position yo nogenda ate mu byobufuzi ate nogenda mu byobufuzi osanza akaseera akazibu otya nti abantu bagenda kukola ekintu nga Bobi kye yakola okuba nti Bobi bamulaba abadde muyimbi ne kati member wa parliament ekyo kintu balina okukima nti Bobi enyimba ze zonna 70% zibadde ku ghetto omuntu wa wansi abali benguzi obuyonjo ebishi kulonda Jennifer enyimba ezo so kati omuntu yali yamulindirira dda nga nti omwana singa yesimbawo ekitali ku Chameleon owulira ennyimba zo ayinza okusangamu ayinza okuba alina ennyimba nga alina ennyimba 3 okitegera ayinza okuba alina ennyimba 3 naye nga ennyimba ezikwatako byobufuzi ziri 2 ate nga ziri mu Luswayiri okitegeera so mu mbeera eno Chameleon alina okwawula abadigize abawagizi n'abalonzi. Chameleon yagenze ngekyo nga tukivudde ku Chameleon yakoze performance ekibadde kitabangawo online performance ya performance ku YouTube channel ye nga bintu bi live band okitegeera nga abana bakubya ddala nga ayimba tuba tetulinye level ku social media okubeera nga abayimbi baffe batandise okuzuubuka amaaso tetulinye level tukyali wansi tutya kubanga olaba bino ebintu abazungu babikola bati bafuna sente waite yafunye talina ki yafunye eki shoyo yabadde ku YouTube ngo streaming live wasasudde data yafunye obuli abo bamusasudde eri ku bani ba YouTube aba commanding tekisoboka tebamuwadde sente so kati kibazo yakikoledde ibadde nga charity concert kudiza abawagize bantu bali mayimba tebakola yakikoze bukozi ye n'ateekamu ate solid band ye yataddemu solid band eyo kuba ekitono nnyo izo kuba giwadde milioni nga 15 stage biki byonna lighting internet oyinza okuba omalidde mu milioni zo nga 2 okuyimirizawo ekintu ekyo kubanga bangi abakigezezzaako nekigaana naye Chameleon kyalina okukola kino ekintu alina kikola because enembeera eno what's moment einega gye positioningamu n'ofuka ow'omugaso how enembeera gye tubaddemu eya karantini oba gye tukyalimu egera tutegeka nnyo obulamu bwaffe nnyo nti omuntu abadde spending sente anyhowly agenda kuyiga okusavinga nti abantu badde tebamanyi kishozo online concert ezo zikolwa bazikola nga balowooza by'abazungu abayimbi batandise okuzikola kati abayimbi batandise okuzikola kati abayimbi kye balina okukola tebazikiza Swanks Avenue ya team Swanks Avenue yasooka kola film bagita Rolex ne premiering ku YouTube ne kola bulungi nnyo okitegera so kati balina okukola balina okufuna abakugu mwe bali banaffe bana bafeeza abo bamanyi abo basa producing a show yo bulungi ne ba Swanks Avenue bakikola ng'ogwo okugiraba you have to pay something ngokosa credit card yezo you log in ne bakutemako sente zaabwe abana bati bakalubiriza abantu ati byebyo .com buli mkula ne jana okunyigirizibwa okitegeera ne bana atandika okutemako kuba kati nze na kadi yange ya bank nso okujiwaayo logins ne baga nti batemeke 15 ndabe Chameleon okitegeera n'omulala afaanana nga nze gyali ne bati okusooka ne bafuna percentage ntono ne batemako abatemyeko ne batemako obusente obutonotono obwo ne tukikole ko yasheze obwerere okitegeera era nze abayimbi mbagamba ekintu kimu temuddamu kugira TV zino TV kusiminga shows zamwe nga muyimba ku TV nga jiba temuddamu bakwasaganyiza ne TV mbukujako ng'okwasaganyiza kubanga tetulina copyright wano mu Uganda okujjako ng'okwa tetulina abayimbi babasasula ki tebabasasula abayimbi okitegeera okujja ng'okwasaganya ne TV ne kuwayo million yes 5 ne streaming show yo okitegeera kubanga show taddemu kingi naye kati omuntu ajja kutebeza munagamba agende kyaddondo okulaba Chameleon ajja kubeera mu ddiro lyalaba TV kubanga gw'ojja ku TV ajja giraba live oba tofunyeemu wa TV nga takusasudde n'ate wa TV afuna numbers obulango buyita scroll ziyita eyo prime time asigala alanga obulanga abukubira mu show yo okitegeera ye abatafunamu naye ng'ate gw'ofunamu Sabayimbi ebintu bino mu byegendereze nnyo musobola okukola sente mpitirivu abantu kati bali ku WhatsApp abantu bali ku Instagram abantu bali ku Twitter kati abantu balwana ntalo za Twitter nnyo kati Facebook bagivuddeko wanga bagira buli omwali ku Facebook bagenda bagivaako kati entalo ziri ku Twitter the real film the real work now is on Twitter tuwunzike nga tuwunzika
Kamili tumuyimire akayimba. Nasanyuse nnyo. Mukulu Bebe Cool okugenda wa Chameleon namutwalira keke kirungi nnyo. Kyatulaze awo nate wengambira abawagizi beddemu ebintu ebimu bye bakola. Omanya abawagizi baddeyo ne beesunaasuna ne batandika okugamba ne bayombe olutalo ne lubeereyo nga lw'abawagizi. Bali abasajja baagalana, abasajja baava dda nga baagalana ekintu kyo bamanye engeri gye bakikwasaganyaamu. Bebe Cool yatwalidde Chameleon keke itwalidde tasuubira n'agenda n'agimuwa ne baba happy okitegeera. Ne babeera basanyufu nnyo. Saka nenda baba ne basaha simanyiza siragala Bebe Cool simanya ngamba nywe njaga simanya ngamba sinaba otegedde banange bivu tekyali beneficial mu Uganda ekyo mulina okukimanya yamugamba nze Bebe Cool mwagala nnyo kubanga teyeri antama Bebe Cool yagamba saha yagamba saha nagamba saha agenda kufa tumusondere kawashi tayagala kulya mmere anywa nnyo enjaga na video zolizanyira wano abantu ne bagiraba nokulaba saha talya mmere anywa nnyo enjaga Bebe Cool yamugamba wano kiwatuli so wali saha nafunamu obusungu nazaayo omuliro naye kyaita kyetaagisa kumanya kwetereza bwetereza naffe batuvuma wano bulijjo tetuli basiru naye tuba basiru tetuba basiru kale tweyanze ngesula flexible oyo omusajja atali antama nagambye tulina channel yaffe bagiyita Top Flavor. Top Flavor ejja ndowooza okutandika ne wiiki eyo egenda kubeera nga yakweringa live buli kimu nga kyanguwa. Weegendereze nnyo nti nno buli kimu entertainment ate ffe tusinga Big Brother Top Flavor tolina kyogenda kwejjusa. Tukwagala nnyo kubanga gwe muwagizi waffe asookerwako. Bw'oba toliiwo tetusobola kubeerawo. Okitegedde bulungi. Genda subscribinge, olikinge, osharinge. Genda mu comment section. Ku bigambo bye twogedde, Sula Flexible byayogedde. Genda wansi olekewo obubaka. Otugambe nti Big Bro kiri bwe kiti era tusiimye okola bwetti tuli bwetu ne bwetu. Tukwagala nnyo munywanyi weyongera okwekumira ku mukutu. Bwe oyagala olanga naffe genda wansi esimu weeri olabe manager Jamalu mukubire kijabbaate kya mugaso nnyo okubeera nga tulanga naffe ffenna sente layisi mpola mpola. Hussein Dubai yes akalango nkalinda naye sinabakalaba okubeera nga ekintu kino tukikwasaganya mpola mpola kasindike kibeere nga kitambula mpola mpola. Tukwagala nnyo munywanyi beera bulungi.